Wona osizira okubeera ng'otulaba nkwaniriza nnyo olunaku olwaleero nkubuuzako nti osibye otya afunye okusomoozebwa nkusaasidde ofiiriddwe olwazza n'okusomoozebwa okulala. Ate otuuka ku bwanguzi nkuyozaayoza 2025 twolekera 2026 abamu bagamba Uganda esalawo abalala bagamba Uganda eronda 2026. Nyina muna NEED muna National Economic Empowerment Dialogue Honorable Evelyn edalirizya Kasiri Evelyn. Kasiri Evelyn Kent. Yes. Kale agenda kubuuza tugenda tandika okwogera ebigambo olunaku olwaleero yegwanyiza kifo kya Kampala Woman MP ombako omukyala akiikirira district eye Kampala era yali bamunominatinga ku tikiti ya NEED nga akabonero ke Musooli. Ono Evelyn buuza abantu. Balamusiza abana Kampala mwena gye musinzidde tulaba batumidde. Yesebo. Obulamu bugamba butya? Obulamu bulungi. Ebyobufuzi. Yesebo. NEED. Yesebo. Egamba etya? NEED yo nnungi. NEED kye kibiina kati ekiriko nno lwakuba abasinga temunnakitegeera bulungi naye abakitegedde. NEED kati omulamwa gwe buli mu NEED. Yesebo. Kati lwaki wasalawo NEED naye nga tunatandikirawo nganda bali mukaka munyi byofuzo nabisobole bya Uganda nganda babyale bulebu ebintu byonna bikwata mpola bukakamu lwakuba ndi mukyala ebyofuzo nabisobola taata yabisobola ngezaako. So kati lwaki wasalawo NEED si bibiina birala? Nasalawo NEED lwakuba omulamwa gwa NEED nze ndaba Uganda kati wetutuuse tuba twetaaga abantu nga ekituufu kiri nti balina omutima gw'ensi ate bafiirirwa ensi n'abanansi baayo. Kati wotunuulira NEED National Economic Empowerment Dialogue kiki ennyo kye tusinga okufaako tufaako ssente mu nsawo yo. Abannayuganda ekisinga otuluma bwavu kyekituufu kati NEED ng'ekibiina kyetufaako nnyo okuzza bujja ebintu by'ensi Uganda byeyina. Uganda erina ebintu bingi natural resources zingi. In fact if anything Uganda tetuli baavu. Kituufu. Katonda yatuwa. Mukama yatuwa ate nga bino ebintu twabisangawo era tugenda birekawo. Naye ekituufu kiri nti Munnayuganda omuntu wa wansi tafunyeemu nnyo mu byobugagga Mukama bye yatuwa bye tulina ffe ng'ensi ya Uganda. Kati byebyo NEED byesinga otunuulira kinga ekibiina. So ensonga lwaki wasalawo okuyingira NEED? Yeye kyaningiza liddi omulamwa gwa NEED nze nagenda otunuulira ku pati zino zonna wenali sinti obyobufuzi kale natandikiramu NRM. Mwaka ki? Nga nkyali muto nkuze NRM ye pati ze nazaalibwa ku mulembe gwa NRM. Sinti nina president omulala gwe nali ndabyeko. Kituufu. So ekituufu kiri nti yo president gwe nzaaliddwa ndaba abazadde gwe badde bawagira. Twakulaba tugamba nti baatulwanyira entalo nga batuwoninga nti president wanaavaako aliko tugenda kuddayo mu lutalo kati nga abaazirwanako batugamba nti embeera teyali nnyangu. Kati twakula tumanyi nti Museveni yaleeta freedom, president waffe yatuwa freedom, naye ng'omuntu yenna twagiwagirako ne tukawe tukoowa. Ekituufu kiri nti twakoowa ate tuli bangi si nti ndi zeka. Ndishuwa generation yange yonna bano betubolaba aba people power buli omu anoonya change. At one point in time yali abelivingira mu system, especially tosobola kuva buto no defying akuviira ddala buto. Defiance gye tukoma okula ne bye tulabyeko bye bituleetedde okuva mu pate NRM ne tudda mu bibiina ki ebirala. Yesebo. Naye so kati nze nagenda otuuka okuyingira NEED ddala NEED ekituufu kiri nti natandika okutambula ne NEED natandikira ddala mu Morocco eyali ne Joseph Kabuleta ng'eri reclaiming our country and king ng'era ng'ebyo tusinga omulamwa gwe tusinga okutambulirako nti e Uganda tunazza resources zaffe ne tuzeddiza coffers zaffe tezisobola kuba nga teziriimu ssente. N'ekirala abafuna mu ssente z'e Uganda batini sinti Uganda terina ssente mweziri naye lwakuba abazifunyeemu batini
omuntu wa wansi taziganyiddwamu nnyo kati bye bino bye tutunuulire kiki ennyo ekituluma ekituleetedde kati nga nze Eve kiki ennyo ekindeetedde okuyingira ebyobufuzi lwakuba nandibadde ng'omuntu yenna ali awagira ng'asazeewo kuwagira baki beesimbyewo naye one of the things 2021 neesimbawo neera ku Kyawuma n'empi Kampala nali independent nali independent era de ku luno okuguna omulundi si bafuna flaga ya need era nandize nga independent kyekituufu lwakuba nze ngenda okulonda kapati nga sinayingira pate yonna tunuulira manifesto ya pate ekituufu eyitawo eri ku kisiiku gwagira nti kati nga omulembe oguliko nti tunoonya kyenji ekituufu tujagala naye kyenji nga yazze nga betutadde mu buyinza tumaze galonda kituufu kyenji tujja gyeyagaliramu okitegeera kati tulina amawanga mangi genze ndaba agalwanye nga baagala kyenji Gaddafi baamugyawo naye Libya ogitunuulira kati efaanana etya Libya tesobola kutereera wadde emyaka 5 mu maaso okiraba kati nze omuntu ayagala kyenji naye saagala bwagazi kyenji njagala nga bwe tuba tulonze omukulembeze tutunuulira future yaffe ne twebuza ekituufu kiri nti ono omukulembeze ngeno entebe twagimuwadde emugwanyira anaagisobola ekituufu kiri nti omuntu wa wansi amufiirirwa kati nze ebyo byebyo ebyandeetedde okuyingira ekesinabyo abaana Kampala ku luno mbadde nsaba bye tuba tulonda ababaka nga tetufolowinze weevu kati nga abakampala kuli mwajja nemulonda mwalonda Shamim Malende naye kituufu kiri nti ne munsi yalimu just myaka emeka 2 n'atema akomyewo tuzze mu kulonda kati oyo muddemu mu mulonde neera ajja kuddamu ateme naye biki ebyaliwo just gino emyaka 5 kuviira ddala tu covid batulonda mu covid by the way covid yajja n'ebyayo yaleka abantu bangi baavu abantu bangi emirimu gigenze taxes zifuuse nga taxes mu Kampala naye at the end of the day omubaka gwe mwalonda yabalwanyirira talina kye yakola an example nze let me give an example kati nga nze temwanonda naye out of naweza obululu 10,4 4,855 yali mu mitwalo 300 sewe yakuba wali wakumeka mu bonna abaali mu leesi nali wakuna baali bameka twali 9 walwana kitegeeza Kampala ogitegeerategeeramu tegitegeera walwana nyesewo okuba owookuna ssebo si kyangu kati ebimu ebize binnuma kati nga omulundi ogwaggwako twalonda ababaka ne bayingira parliament naye nga sinenyeza wa woman MP yekka Kampala yonna nga Kampala immunization bagina ne batuleetera covid dumps ya covid nga covid theories zizze zibadde nnyingi nga tulwanyisa covid ne batuleetera vaccinations za covid ne bayingira amasomero nga bagenda vaccinating abaana naye nga already eddagala bagenda obba kuba lyali bbi and our MPs kept quiet. In fact, if anything, we started writing to them. We started petitioning from outside. Katudege chonga nchitadde kumabali tulina etteeka lye baayisa erya organ trade. Erya? Organ trade. Nti Uganda ekkirizibwa okutunda body parts. Let me say kidney, liver, ebitundu by'omunda. Uganda as nakiteeka bakirizo ditunda otunda ebintu your body parts of which knowing our hospitals and our people that are in power right now it appears nti kiri okay until nga kikutuuseeko ng'omuntu afunye accident ya just something small naye nga waliwo oli ayagala liver agenda gisasulira $300,000 bamutte. So normally waliwo amateeka ge tulina nze genjagala tutunulemu tukyuseemu lwakuba ekituufu nti gana amateeka gatukosa ffenna Bannakampala yesewo nga galiwa nga genjogeddeko immunization bill egamba nti wewaggwawo ekirwadde kyonna buli munnauganda ateekeddwa okuimmunizingibwa. Now considering the fact that tumanyi Kampala oba kaŋŋambe Uganda abazungu badampinga nnyo mu Africa
ate badampinga for different reasons. Bajja tuwa obusente naye nga tebatuwadde na busente. Uganda naturally tulinga abasabirizi, tusabiriza n'awatali nti nga walabye esente zonna ze batadde ku kakwagulizo konna ak'eddagala. Let me give an example. Last year Uganda twafuna Ebola. Ojjukira Ebola lwe yakuba? Ebola this very actually guno mwaka gwennyini January February cases zaaliwo Mbale National Hospital, Mbale Referral Hospital, wafaayo omuntu omu yali actually medical practitioner wa Mulago naye nga bagamba ayina Ebola. Naye shortly before that, just 3-4 days before, bali bayisize etteeka, World Health Organization yali yayisize etteeka nga bagenda ku supportinga ensi ezifunye Ebola cases. Uganda nefiirwa first case ya Ebola. Wayitawo just ennaku mbale ennaku nnya. They took so many people into custody over Ebola. Naye Ebola kelele abantu batandika okuba kelele y'Ebola, Ebola n'abula. Naye ekituufu kiri nti Ebola si COVID, Ebola talinga COVID. Ebola kye kirwadde kitta mu 24 hours. Naye lwakuba waliwo ssente ezaali attached ku Ebola ne bagireeta ewa Uganda. Kati bino bye binnuma nti abafuzi baffe bo bye batunulira nnyo ku ssente ne batulyamu enguzi ffe ng'ensi Uganda ne batutunda. So bingi ate baba batunda ensi buli omu bamutundiramu. Era okitege kati muli an example COVID abasinga okufa mu COVID be balinganga mu madwaliro. Kampala, let me give you an example. Abaana ba ghetto bali tebasobola ku affording masks, sanitizer tebasobola za affording naye tebafa. Wabula abali like sensible people abakozi abalisa families be basinga okufa kuba bali they can afford be bayingira e Mulago be basasula sente nyingi. Na Fira brother wange by the way moyo COVID yafa COVID yafira mu Mulago yali maternity yali imagine he was in maternity nga n'ekitanda bakigula buguzi bukadde butaano naye buli yali mu ward n'afa. Kati Evelyn tulina ensonga y'abasuubuzi olwaleero eriwo gwenga ayagala okubeera omubaka wa Kampala omukyala ensonga ziruma abasuubuzi zo zimanyi? Nzimanyi. Then gwe wandibadde na solution ki okubayambako? First of all, taxes zaffe Uganda ziri very unrealistic. Tosobola agamba Munnayuganda ku Uganda by the yensi tweyisanga third world country naye nga tetwandyeyise ba third world country okusinziira ku taxes zetusasula. N'ekirala COVID we yakuba buli nsi yakatinga taxes, Uganda yayongera. Instead we just kept adding taxes and most people, everyone had to pay tax. Right now ekiri okutawaanya abasuubuzi abasinga taxes. Okituufu Abannayuganda tulina omuze nti taxes tuzidojinga. Naye Omunnayuganda watuukira odojinga taxes kiba kimususseeko. Naye nga if at all everything was working in its rightful manner, kati nga system gye bazizaawo kati companies zebali okopeninga tezigenda funa buzibu zino company eziruddewo zibadde nazo nti omusuubuzi yenna agenda oyingiza ebintu bye mu nsi ngeri taxes bazikoze eki automatically bazitemyeko. So at least there is a good system nti taxes eziriwo right now ziri system generated and zesala zokka. Naye kati obuzibu abasuubuzi be bali ofuna right now nti baba tax eyongerabidde kati eriyo tawaanya abasuubuzi UFREEZE. UFREEZE si musolo. UFREEZE nkola eyitibwamu okusolooza omusolo. Naye you notice nti right now the biggest percentage is abasinga abasuubuzi. Kangambe, let me give an example. Between June and September abasuubuzi abasinga URA yakwata ebintu byabwe nga tasobola bita because of UFREEZE. But the whole ideal is it is because balina accumulated debts ze baba kuba over the years nga balina zisasula naye ng'ekituufu kiri nti nga omusuubuzi taziina capital ye oba okoze eki oba omutwala. Kati abagezigezi ne baggulawo kampani empya ziri ne bazikola ki ne bazizza ku maba. In fact abasinga kye bali okola lwakuba buli kampani webe badde over 10 years bagenda kubala emyaka giri emikadde gyonna and you have to pay that money before you can get your goods. So olaba nti omusuubuzi oba omuyingiridde nnyo
considering the fact that ekituufu kiri nti sente ze zonna oba ozitutte kati capital aba asigazaaki abatasigaza kitegeeza oba omugadde kati onoggala bameka you're going to attract new traders on the market naye everyday company ziggulawo ate buli lunaku company ziggalawo kituufu nimbye ate olimbye company ziggulawo leero buli lunaku ate waliwo nnyingi eziggalawo misolo ensalo nyingi bribes zifusenga bribes corruption bitagenda kukyuka kati ku nsonga ya tujja kudda ku basuubuzi naye waliwo ensonga kati eriwo ey'amazzi olwo n'abaana bempulidde ndowooza badde basula mu myala egyo abamu bafiiriddemu enkuba eno bwetonya olowooza ki ekitawanya Kampala emyala Kampala yonna okujjula amazzi nebeera ng'ekitali na kibuga kikulu ekituufu kiri nti Kampala the fact that ye capital city ye Uganda eswaza tuswaza okuba nti enkuba nga yatonye pulaani zaffe ziswaza wetuli kati wetutuuse the country has evolved plans zaffe zetulina tukyatambira ku plans zebaakuba 40 years back by now we should be having a new plan by default by engineers betulina in place either we have the wrong engineers in place but under normal circumstances at least twandifunye ba investor bayamba city fe tubanga tufeeriza okweyamba ffe ngaki ng'eggwanga twandiyingizaawo ba investors batuyambe drainage system yaffe mbi nnyo ate nze ekisinga okunnuma nti abalonzi ate be basula mu myala ate nga be balonda abantu kati nze oluusi ngenda neneebuuza nti mwabali okulonda kati kululi balonda neera bemyala bagibaddemu kati ne kuno tugenda londa kati mu kulonda at the end of the day ddamu olonde based on wave era ogenda sula mu mwala lwakuba ababaka bemugenda oweerezayo tebagenda bayamba kyekituufu so at the end of the day Kampala we need a new plan recently Kigundu bamuwa nalaba nti government yamuwa go ahead na kivuba gikole yonna which is a good thing naye in exchange kikye bamuwa in brief bamuwe alinga gwe bakwata ettaka ne bali mukwasa ne bamugamba nti for the time being okwesasuza drainage system gyogenda okola kati yagenda oteekawo amaduuka in brief yagenda ocollectinga rent yonna egenda obeeramu ebyo ebifo ate tumanyi myaka emeka gye bamuwadde naye nga under normal circumstances kyoyagala okuŋŋamba ku resources etulina e Uganda ffe nga Uganda kyoyagala okuŋŋamba ffe nga gavumenti twandisobodde gyekolera kulwakuba ekituufu kiri nti ono investors is a local investor which is a very good thing naye studying embeera Uganda gyezeetambulamu bwe batyo batutte ebintu ebisinga ne babyeddiza bo nti omugagga e Uganda mugagga omwavu asigala nti ki mwavu kati ekituufu kiri nti abagagga bwe bajja of course abazze nti alina sente nti agenda kola naye ogenda kola at the end of the day in exchange they have given you this without kale bandigambye tumuwadde emyaka 10 mu myaka 10 ettaka bikomewo ewaffe e Uganda naye tekulikomo how long is going to have it bamuwa tax holiday masanyalaze bamuwadde tax holiday bamuwadde amasanyalaze ate ne balinga gwe bakwasiza ettaka nti kale gwe kikole okole byoyagala paka sente zo weziridda zirikomawo ddi ani agenda ozimonitoringa nti zeyataddemu zikomyewo ziweddewo kati webinakanya nga tutandika kulwanyira ttaka nga gamba nze nakivo yange nagigula nagisasulira balwa President Museveni nga bawa go ahead agamba nti yamanyi walijjayo sente ze ndozo okitegeera kati ekimu kyekyali ku Centenary Park oba ojjukira mu kibuga Centenary Park era it was a drainage system ebirese Kampala okola ki okufloodinga nti entobazi let me say the places that we should be using under normal circumstances to benefit the city ate abalina sente babyeddiza kati wabyeddiza akolamu yenga ye kyalaba nti kyekigwanyidde kati abanga developing a city naye at the end of the day amazzi ago gaddawa kyekino ekizibu kyetulaba drainage system eri mu kibuga kati nze mbadde nteesa nti Uganda nga Uganda wetuba tusazeewo nti tugenda funa ba investors abaliroko tukikole in such a manner nti tetusootinze problem ya leero naye nga tucreatinze ekizibu enkya nti ekiseera kigenda tuuka tutandika olwanyira bino ebifo
agambe nti ntaddewo mooli yange ntaddewo kino kati mooli onogijjawo esobola ovaawo bagisenda buli lunaku naye omanyi kyekitegeeza nga ye alina ssente gwe toyina bw'oba tolina ssente osobola mbadde manyi nga gavumenti yeyagadde eveewo okitegeera kati ate kyekitegeeza gavumenti erina okuba nga ekyuse ng'azze mu buyinza teboogera lulimi lwe lumu naye babanga bano bennyini be bakikola from the word goloza kye bali okola kati tebakimanyi kati gwe genda oyingire mu byabwe bye balina obagambe nti kale nze kandiveloping eno area ssente zange eziridda ekifo nja kibaddiza bagenda kukkiriza naye kati mukikoze mu city wakati capital city abakulembeze nga ate be babawo olukusa yeyagaba olukusa ono azimbe nga bw'ayagala omwana okitegeera kati nze mbadde nsaba tufune abakulembeze nga bafiirirwa ensi ng'ensi si nti kibye nga ye ekituufu kiri nti abantu basinga bagamba nti mwogerera wano we muyingirayo nga mukyuka nga naawe odda mu kulya naye waliwo omuntu alya ng'akolera ensi ye waliwo abayigaggawaza naye ng'ensi yako alina kyakikoledde bagendayo nga baavu nnyo simanyi gw'oyimiridde otya mu jasente nkubire nti omutima si ssente waliwo omuntu alina ssente naye nga talina mutima gwansi waliwo omulala nga ne ssente tazina naye ng'omutima agulina ng'agenda lwanyiira ensi kati ekya ssente tujja kyekwasa naye ekituufu kiri nti ssente ze bakozesezza otufuga kibola nti abannayuganda baavula kuba omwavu mwangu wakola ki wakufuga ng'addawo naye nga etaano ze bakuwadde ogenda ziryako olunaku olw'enkya okole ki osula enjala so si ssente si kyekikulu enyo ssente if anything is a governing tool government kyekozesezza nti wetubakuuma mwavu ate munaakola mutya lwakuba n'akalulu ndoozi okalaba okafuna nnyo olina oteekamu ssente ezo kati onooteekamu kikyotayina kati wetugamba nti abalina bye baba bagenda ate nga abagenzeemu ab'emitima tebalina mutima gulwanyiira nsi kati Uganda erikyuka ddi naye kakati Evelyn gw'oyimiridde otya mu bya ssente njimiridde ina wenyimiridde yiza obuteekana balala naye abalonzi obamanyi bwogera ku makyano ga kati ngendako mu firudde olina okuba nga olinamu akantu kyekituufu naye lwakuba ekituufu kiri nti abatukulembedde over the years bazze akatale bakata and it has been a governing tool nti okulemesa abapya okuyingira mu system lwakuba bucket babagireka ngeri open singa ababalwanyisa bangi nnyo kati kino kiba it comes back to us for abalonzi kiki kyetwagalira kiki kyemwagala mmwe nga mmwe obanga kituufu kyoyagala let me give an example Jennifer Musisi weyayingira site walabawo enjawulo nimbya yali iriwoko okitegeera kati weebuuze singa twali tufunye ba Jennifer Musisi nga bawerako bamulwanyisa nti kyengezaako okugamba nti naye kati tubafuna ba Jennifer Musisi newe bandibadde bajja ka like 3-4 times naye nga abazze mu system beebo ekibuga wandirabye enjawulo naye kati lwaki abalungi bo bajja kati nga Jennifer Musisi ate babakuba bukubi kati Evelyn ayawukana atya wanjawula atya ku balala abagala ekifo ky'omubaka owa Kampala nze njagala lwanyirira muntu wa wansi atalina ddoboozi njagala kulwanyirira oyo omwana atasobola kweyogerako mpozi nga ffe abamwogeredde lwakuba abantu abasinga tuba tulowooza ku musuubuzi tulowookeza omusuubuzi ne tulowookeza abavubuka naye abavubuka balina eddoboozi mu ngeri zaabwe balina n'abakulembeze abakulembera naye waliwo oyo omwana an example gye nkuwadde immunization gye baaleeta ng'eno generation nnamba ogenda kugitta naye ng'ekituufu kiri nti immunization abaana bano bemuli whose lives you're putting at risk anye abayimiridde oboogerera lwakuba ekituufu kiri bangi nnyo abaakosebwa negana amaddagala naye constitution protecting a government ate nti ng'eddagala lyakukosezza tosobola kusuwinga government oba okitegeera kati at the end of the government webanga yeri okola programs zino yezisindise mu masomero ate nga byalwoluka ennaku zino baire tebiri kudoojinga okiraba kati omuntu addukirewa ekitegeeza ekizibu kiri ekivundu kiri mu gavumenti we tulina okikyukiza so woyawukanira n'abalala ngenda lwanyira muntu wa wansi amateeka agagenda otukosa agayita edda especially gano ge bayisiza muguno omwaka gino emyaka 5 egyakayita organ trade tulina ogikyusa
tulina okukyusa immunization bill. Immunization bill egamba ogaana okuyimmunizinga ekitinya ennyo balina kusiba emyezi 6. ate oba immunizinga n'ofuna obuzibu tosuuwinga. Ate oba immunizinga n'ofuna obuzibu tolina gw'osuuwinga. Government bagiprotectinze okiraba. Batenga ekituufu kiri nti bagenda kati ng'abaana mu masomero ebalolko mwana ku mwana kati oyo generation namba baba gisse okiraba. Kati nze ebisinga okunnuma nti ani alwanyire omuntu wa wansi lwakuba ekituufu kiri nti kati ng'eno regime eyaggwa immunization zajja ababaka ba parliament bonna ne basirika. Omuntu wa wansi ku ground tebaaliko ku ground. Omuntu wa wansi gw'ogamba omulabanga naye ayagala nnyo mulwaniriro okusinziira ku nunda gy'alondamu. Waliwo abaagala obbalwanyirira kati ng'abamu embeera yebatuusizaawo we bali kati nga kanjogerere Kampala. Kampala abalonzi abasinga okulonda ate basula mu ghetto. Abasomyeko abali obulungi tebalonda. Enkuba yatonye tagenda mu line ng'okulonda. Akasana nga kamuyitiriddeko tagenda va mu office ate n'ekirala kuba bamanyi system ne wanaalonda tegenda kyuka. Kati obufuzi byonna bye kati obufuzi babulekera bayaaye kakyemba ngamba. Chovola nti obuyaye bungi mu politics kati politics vaawo mpitewo anyasinga kakuyege yakatwala naye ekituufu osobola kakuyege nga tolina ssente ekituufu naye at the end of the day kye twagala ffe nga Uganda twagala Uganda ennungi. Do we have that hope nti tugendako era lumu naffe site yaffe bagitunuleko olaba just compare Kampala comparing Kampala ne Rwanda comparing Kampala yakafuna independence 1994 nali ntegeera Kampala South Africa thingi South Africa naye Rwanda ndi mu East Africa. It is very recent naye wogitunulira site yaayo tosobola gikomparinga ne Kampala. Tukatekanga Kampala twafuna dda 62. Exactly. Twafuna dda 62 naye ekituufu kinti wotunulira systems zaffe n'otunulira structures zaffe n'otunulira site yaffe eswaza. Nze n'ekirala ekinnuma National Sewage Corporation. Enkuba weetonya nga pipes bazita sewage yonna ng'ayiika agenda mu bantu. Obulwadde wangi n'abantu ba bulijjo era nabo batasuweji. Kati waliwo abatakasasiro ne bamuteeka mu mwala ng'enkuba eri mu kutonya. Anti kati seyeyo condition gye twagala okukola kati olaba e Rwanda President wa yaleta etteeka nti n'akaveera obuveera ku street tebakakkiriza. Nefe wano omusajja avuga emmotoka bwetyo n'alya ebikajjo n'abisula mu kkubo. Kati n'ekirala omuntu wa bulijjo n'omunenya otya okuta sewage nga ne National Water Sewage the company number etambuza ensi yonna nga yeyo formula yaayo. Esobola okuta. Kati yo oli ataasoma omunenya otya. Kampala yo gibaddemu akabanga. Ngibaddemu ngiwezezaamu emyaka gyange gyenkuliddemu. Gyokuliddemu. Oluganda mpulira olabaka. Munnange colonialism batukubiranga okwogera Oluganda mu masomero. So Oluganda luyize bukulu. Oluganda luyize bukulu. So Kampala kitegeeza gy'okuddemu kacyanga wazaali bw'obadde mu Kampala. Okutuuka wano w'otuuse. Nsomedde Kampala. N'abakazi nga mmwe beewuunya nnyo okujja mu byobufuzi okusanga omukazi nga Evelyn nga ganjagala kubeera mubaka wa Parliament. Mu byalo bino ebyawana ebyokwerinda. Anti lwakuba ekituufu kiri nti kati nkuwadde examples kimanyi nti nze abaana bange naba withdrawing amasomero mirundi mingi lwa immunization. Ng'abantu gezaako bategeeza nti immunization gye eri ku ground eddagala fu. Nga tulina ne examples y'abantu abakoseddwa n'eri eddagala naye nga babagula. Kyati kyekyo ekikulu ekizibu kya Uganda nti omuntu agenda ovaayo bamuguze tajja abuulire ensi nti bannange omwana wange bamukubye eddagala wuuno nsigaza zombi bagenda musasula ye nga yakole ki asirike. Ndowooza Kampala ejja kutunula division Z5 zijja
zijja kwakayakana nga Evelyn yakulembera kusinziira ku birowoozo bya Evelyn. Nze ku luno mbadde nsaba Kampala buli mubaka yeesimbyewo tumuwe chance atubulire ye nga ye biki byalowooza nga tonnaba kulonda nga tonnalonda olonda okusinziira ku oli byayogedde. bwe mba nga byenjogedde bikusanyusa ng'ompa akalulu bwe mba nga byenjogedde tebikusanyusiza oli wadde okuwa akalulu akusanyusizza naye at the end of the day njagala Kampala ffenna twetunuulire emyaka gino egiddako tweweeyinge buli mwaka tugambe guno omwaka kale ki kye tufunyemu mu babaka be tutadde mu parliament going forward at least Kampala being the city ebeere kyakubulabibwako districts endazigambe Kampala tulabye enjawulo olw'ababaka be tuyingiza mu parliament ku luno tuli bangi abeesimbyewo Kampala yokka tuli 113 Kampala yokka kati ku bano 113 ababaka abagenda oyitamu bali 10 balina ba 10 ekitegeeza omulonzi alina obudde obwetegeeza buli yeesimbyewo okulonda anaatuusa ensonga ye okusinziira ku ono waba ayogedde. naye abuzibu bw'abalonzi munemba tebawuliriza yakubuuza ogidde mu kibiina ki n'alonda okusinziira ku kibiina n'atalonda okusinziira ku birowoozo by'otunze ku ggulaawo. ate kati obwo obuzibu ekizibu kye tulina nti olonze ekibiina kale weewaawo oza olonda ebibiina naye gwe wootunuulira woobeera gwe mu bulamu bwo gwe ng'omuntu w'obutunuulira bukusanyusa. Osobola nga tebunsanyusa naye nga ne munnabyabufuzi nga balonze bangi nga bagaanye okukola nga buli omu ng'ayogera bw'ati. Kati ekituufu kiri nti ki ekireetedde abantu obutakola ensonga ezo wetuzitunulamu. Next question eti tutwese tutya abagenda okukola kwa si buli gwe balonze titakoze nkuwadde example ya KCCA Jennifer Musisi we yayingiramu ensi teyalaba enjawulo naye ne bamukuba ne bamugyawo naye ekituufu kiri nti n'omuntu wa wansi tuyiga okulwanyira abantu baffe lwakuba olaba nti waliwo omufuzi gwe baleese mu buyinza ng'ate obulaba ne byakoze byebiri bwe bamuyingira mumulwanyirire lwakuba kye bayita power belongs to the people si kulinda campaign lwakuba campaigns wezituukira oba kyeje zonna wezituukira it's too late. Damage has been done. Ate kati okukyusa damage scenario okukyusa sewage system e Kampala sente zigenda okuteekinga nyingi nnyo. Tuyanza nnyo Evelyn ogenda sibula abantu for today tujja kwongera okwogera ebigambo naawe naddala ku nsonga za Kampala ne ku birowoozo ebitinitini by'oyina oba byoyagala okukolera banna Kampala okusinziira nga boolaba ekibuga so sibula abantu tujja kuddamu twogera ebigambo. Kampala mbasaba mu mpa akalulu 2026 ngenda bakiikirira ngenda balwanyirira ensonga zammwe njazituka nte ekimanyi mugenda siima amanya bampita Kasiri Evelyn Kent nesimbye okuba Women MP Kampala akabonero kasooli ekibiina need kale wonna obadde osinzira okubeera ng'otulaba olwaleero ne Honorable Evelyn tugenda kukoma wano mu NEED National Economic Empowerment Dialogue tugenda kukoma wano leero tugenda kutandikirawo olunaku olulala akuume atakuumira mpeera wangale nnyo Ssaabasajja Kabaka.